SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Broken heart kyekimu ku kintu ekyasinze okubeera ekibi mu nsi muno. Abamu ebiseera ebisinga oba oliawo bagenda maaso n'okuba nti bamenyeka emitima, abamu ne batuuka ku extent y'okwetuga, abamu ne beewa obutwa, abamu ne bagenda maaso n'okuba nti bakogga, ate abamu ne bafuna pressure ne zirinnya mpola mpola. Kirungi nnyo okugendako mu mukwano ng'ofunye omuntu akwagala. Bwe twogerera Katijjo KMC Cats ne mukyala mukulu amulikiddwa nga Caroline Marcah kali ku next level. Oba oliawo Fille yabiroberamu ebbanga lyonna bwe yagenda mu maaso n'okuba nti alagako MC Cats ng'agenda maaso n'okuba nti agenda akitinga abantu abalala. Cats yali alowooza tasobola kuba nti yafuna mukyala amwagala paka yafuna omukyala omupya ennyo embooko. Omukyala ono yali yakola ku TV nga yeegomba Cats. Omukyala ono yazaalibwa ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa kusatu omwaka gwa 1996 nga wetogera alina emyaka 26 egy'obukulu. Njogera ku mukyala akola ku Bukedde TV program emanyikiddwa ng'oluyimba lwo. Njogera ku Caroline Marcah anti Fille byagenda maaso n'okuba nti oba olya alomia Cats omutima. Caroline Marcah yagenda maaso n'okuba nti akutereeza okugujjanjaba era nga Cats atandise okuba nti akola ebintu oba olyawo byatasobola okuba nti akolera mukyala mulala yenna. Cats ne Fille, they are not just workmates, they are workmates and they still money makers. Bano no besitula bonna mpola mpola. Mu mawulire ge tugenda okutuusaako bye byabadde ku Comedy Store nga MC Cats agenda maaso n'okuba nti amaaso okuvujjirira n'okuba nti aleeta basitabo n'okucelebratinga birthday ya Caroline Marcah. Ebingi ebyayogeddwa ku mukolo guno era nga Caroline Marcah yavudde n'atendereza Cats ebyensusse ennyo. Bino tugenda kuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Mu mawulire amalala ge tukusobodde okuba nti tukuleetera omukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari the Boss Lady agenze maaso n'okuba nti awaana mutabanyi we omusyaza amanyikiddwa nga Pinto n'amutegeeza nga bweyebaza Mukama nti oba oliawo akyamukumye akyamwadde obulamu. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'adeclaringa n'alangirira nga bw'alige era bw'atagenda maaso n'okuba nti oba oliawo adeetinga bakyala bonna era ng'ono alya basajja banne oba basajja banne be bamulya. That means is a care. Newankubadde ngono games ono Charlie musiyazi Zari the Boss Lady ngama magamba nti no matter what ono omwana wange era emboozi tugenda gikutuusaako mu bulambalamba osobola okuba nti omanya why Boss Lady avaayo okwebaza Pinto mpola mpola. Nalabyeko mutabanyi wa mukyala wa Diamond muwala wa Diamond Platinum amanyikiddwa nga Princess Tifa ng'agenda maaso n'okuba nti avimba ne taata we Tanzania. Ajjukira Zari abadde wano ng'avimba n'akasajja katategeereka mpola mpola naye tugenda kuba nti tukutuusaako emboozi eyo. Ngenda kusaba just ogenda maaso n'okuba nti okakkanako tutambule ffenna. Ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti osubscribe nga tutambule okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Atukwaniriza ku mukutu gaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimuso the number one rich boy Maxud Jomedi in Uganda. Weebale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna. Ekyo nja kikwebaza nti mu bintu byosobodde okuba nti okola kwe kuba nti otambula naffe n'okusigala wano osobola okuba nti omanya biki ebifa mu ggwanga lyattu Uganda especially mu entertainment industry kwogata ne current affairs amawulire agakagwawo mpola mpola tugakutuusaako. Nzikiriza nsobola okuba nti nsooka
MC Cuts waliwo bintu byakoledde Caroline Marcah obolyawo ebiri exceptional nti Cuts kizibu nnyo omusajja nga star nga MC Cuts bwali okuba nti agwa mu mukwano naye ng'ate omukyala bakutembejja n'akuba nti akwata bulungi n'akulaga omukwano n'ekitiibwa omukyala nga mwerufu eri gwe nsubira nti ebintu bigenda maaso n'okuba nti biterera mpola mpola bwetwogera MC Cuts yes yasobola okuba nti celebrating emyaka ejja Caroline Marcah 26 era nga celebration zino basobola okuba nti bazikolera ku comedy store ate yakomyewo omuvubuka ono yavudde n'agamba Caroline Marcah n'agamba nti nebaza Mukama nti lagenda maaso n'okuba nti kusisinkana era nga nkwebaza nnyo olw'ebintu byonna byogenda maaso n'okuba nti onkolera ate tukyali just ba mukwano mpola mpola wabula tetukyali just ba bantu just tuli ba mikwano bya friends and still tuli tukola fenna ebiroto byaffe byonna bigenda maaso n'okuba nti bitukira nga tuli babiri nebaza Mukama nti yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo akukuuma n'okuba nti akunkumira ebbanga lyonna era njagenda mu maaso n'okuba nti nebaza Mukama Katonda olw'omukwano gw'ogenda mu maaso n'okuba nti ondaga waneno Cuts era yavuddeyo n'agamba nti n'agamba Fille namusaba nti agende nti obaolyawo Fille ebbanga byonna bye yamukolanga kyekisira okuba nti addako ebbali ogenda maaso n'okuba nti akolera ebintu ebirala ne Caroline Marcah because ebiseera byonna beralinga byonna balinga just mu bintu byakuba nti bevuga speed Cuts avuddeyo n'agamba Caroline Marcah n'agamba nti ebirungi byonna tugenda bikutuusaako wanano tyakomyeko yatutte Caroline Marcah wali ku comedy store namukolera kye bayita surprise birthday mpolampola babadde bakomedian abenjawulo okuli Alex Manji okuli Kataliyo Yomusoga kwabaddeko Mariachi kwabaddeko abantu bangi ne basita abenjawulo era nga obaolyawo n'alabye comments z'abasajja Palaso yavudde n'agamba nti Palaso ku Instagram nga Cuts amaze okuba nti ateekayo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Caroline Marcah Palaso yavudde n'agamba nti thank you Cuts for making Carol proud. Yes, yavudde n'agamba nti webale nnyo okuba nti omaking Carol okubeera proud n'okubeera happy because omulaga omukwano oguli exceptional oguli beyond limits mpola mpola waneno Caroline Marcah yavudde n'aliplaying Palaso nti what about you yes mpola mpola so n'olwekyo ensi yonna nalibye Pia Pounds naye ng'agenda maaso n'okugamba this is true love nga Pia Pounds agamba Cuts ne Caroline Marcah n'agamba nti this is true love olyawo kino kyonna kyekiri kya ddala nti ebintu byasooka kubeera nga byakusaaga nga Carol ne MC Cuts bintu biryawo just for just but still bano abaana bali so serious nti tebafa ku factors zonna esobola okuba nti bulyawo zisabotaginga basala okuba nti beeyagala mpola mpola wetwogererawo nga tuvuddewo mpola mpola nsikiriza nfume nti nkutwala speed ya mpola mpola kutuuseko ku kyali wa MC omuvubuka omusiyazi owa Zari Yebaziza omuvubuka ono bamuyita Pinto yavayo n'agamba nategeeza ensi nga bw'atagenda maaso n'okuba nti adetinga bakyala navaayo n'ategeeza nti ye is a gay so mama we yavudde n'agamba nti oba oli gay mutabanyi oba toli gay nze kwagala nga bw'olira nebaza Mukama olw'okuba nti yagenda maaso n'okuba nti akuntuusaako n'okuba nti akuwa obulamu obutenkanika n'okuwa omukwano oguli unconditional n'okuba nti oba olyawo ngenda maaso n'okuba nti okola ebintu ebiri unpredictable era nga ngenda maaso n'okuba nti nkwebaza olw'obulamu Zari omuvubuka ono yes ebyaddala ye teyeegaana yavayo n'agamba nze ne musiyazi bannange ebyo bye mukola byonna era nga Zari naye yavayo n'agamba nti oba mutabanyi wange musiyazi oba si musiyazi ye wange ebyo byonna bimwogera nti kino na kino temusobola kubyogerako breakinga mutabanyi wange nkimanyi bulungi nti musiyazi era nga I'm okay with it but still era yatikomawo mu party n'agamba nkimanyi nti abavubuka bangi abawala bangi bagenda maaso n'okuba nti abatawanya Pinto wange because Pinto ali handsome abamu baagala kasente n'ebisigaddewo nti bamwagala nnyo okumudisturbinga so n'olwekyo Pinto nasala okuba nti abeegobako mu ngeri y'enjawulo nga yeyita omusiyazi Zari ono muvubuka ye mukulu muvubuka ono mukulu nnyo
nti abwezi emyaka nga 23 awo there 23-25 awo era nga Zari oba oliawo the boss lady akulagira ddala nti mukyala mukulu newankubadde nga akyagera maaso nokuba nti akalakata obuvubuka obuto nti talidde buvubuka buto we Zari the boss lady. So ebisikaddewo tujja bikuba nti kuleetera mpolampola naye nga kyengenda okugamba nti omukwano gwa Kat ne Caroline Marcah baganda bange gwa tabo nnyo guli gubasaza mukabu era nga kijja kubeera kizibu nnyo okuba nti abantu abenangamu mpolampola. Text love to the moon. These guys have decided to take love to the moon, not even the sky. It is there, up there. So nolwekyo bwebeera ng'okyalina omuntu akwagala ng'okyamuzanyisa mpolampola bikyuse kubanga Fille agenda maaso okuba nti akiroberamu ng'asuubira nti Kat tasobola okuba nti afunayo omulala, yasobola okuba nti abiteeka ebbali nasobola okuba nti atambulamu era nga wetwogera MC Kat yasobola okuba nti oba oliawo yejjavaanya agenda maaso n'okuba nti yejjavaanya Kalo era nga agenda maaso n'okuba nti yejjavaana musajja mukulu amanyikidwa nga Katamba. Bino n'ebisigadde tujja bikutuusaako mpolampola mawulire gafagadako bamutantambiji mso nabantu ekiboya Maxud Jamedi in Uganda. Agenda maaso n'okuba nti osubscribe Mukamooli. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.